A day like Saturday is a must wait for. Why? Kubanga Hawla HK program Kifansalira eba eyingiddewo ku TV yo ne ku simu yo mbeerako buli lwamukaga every single Saturday 5:30 p.m. mbeera ntuuse okuyigiza n'okusomesa. Well, this week we have a lot. Wonna weebuuza Hawla ng'afaananya mu Nigeria. Yes, this week Ndeese Omuwala akola ebintu bino. Tugenda kuba twogera ku bawala nga tubayigiriza obuntu nga 2, 3, 4, 5. Tetukomwoko tugende ku lifestyle twogere ku baana bato tubafeeko nnyo. Tetukomwoko tugende ku fashion police nga tuleeta abantu abambadde olugoye lwe lumu gwe tukubuuze olaba ani yasinze okukikuba naye njagala okukujjukiza nti wano ku Hegem 256 ebuziga be bantuusaako obuviiri obw'enjawulo. Buli kaviiri k'oyagala mutuukireko Vasha ajja kuba akuwa obuviiri buno. Why don't we start the show? Hawla HK program Kifansalira leero mutulaba fena tunyumye tulinga abalina emikolo naye no tubalaga mulembe gwe tuliko. Right now we in Nigeria but we still in Uganda, right guys? Nayenga alright tuliko beauty, health and fashion tips era leero tusazeewo ngaba ne tugamba nti mumanyi kye tugenda okukola tugenda kubuulira ku bakyala akantu akatonotono mu mbeera eya bulijjo. Nabagamba nti bw'oba okola ensobi erizoke kuba batogimanyi naye ffe tuliwo okuwabula. Correcting but we're not cyberbullying anyone. Correction, we're not cyberbullying anyone. We're correcting you guys and it's okay because we all learn from each other. So alright, local beauty tips. Tulinawo makeup artist omukyala eyatukozeeko ffenna, then ne tubeerawo n'omukyala anfaako when it comes to hair. Hegem 256 your CEO, yes? Nange Hawla HK atuusaako programu eno. So abakyala tugenda babuliramu, isn't it? Yes, please. Engeri gye tufunye obudde twogeremu. So ntandike nani? Should I start with the makeup artist? Oba ntandike ne Vasha? Osobola otandika nange. Kantandike naawe. Okay. So abakyala bali eyo inayo bubaka ki oba inayo kintu kiwandyogadde obaganye nti abakyala amusobya nnyo tutereezeemu kano. Banayinza abakyala si bakyala bokka waliyo n'abawala abato bonna abakyala nze bannange kye mbagamba Hawla abakyala bayiga okwefaako. Oh yes. Kasita weefaako tosobola kufeedinga. True. Koza abakyala abasinga bafumbirwa ne bagamba kati wenfumbiddwa kikoze eki kiwedde bane ekiba tekinnaggwa. Omwami n'akutuukako wenawena opayala bulala omwami n'akutuuka yes munene musajja okitegeera. So abakyala nze amadvising yo bannange woba toyina ka lipstick at least gula ka lipstick weefeeko. At least omwami akomewo ng'okola ki ng'onyirira kategedde akuba engalo. N'ekirala Hawla bannange abakyala balina okukola ka makeup. Waliwo abakyala abeerawo n'agamba nze ebyo bi makeup bimbutula bi makeup simanya bimbu oyagala ka natural beauty kibebi kyo kijja genda kifuna ayina ka makeup. Bana am advising ladies mwefeeko wekuba kukola njala aneekola enjala wekuba kwekolako ka face ka perfume tekalina kubula mu nsawo yo. Yes. Nze bannange kyekyo kyenjagala okugamba abakyala Hawla. Banna ebintu bya mulembe muline ngombe egamba muli mu struggle toyina ziraga abantu kuba kaviiriko ofuluma oba toyina spretekamu ekizigo okakube oteeka omutwe waggulu. Engoye zino okitegeera okitegeera omwana wanyumye. So what happens abakyala twerabira nti wadde waliwo oli atalina yeekubye ipenso yalugula olu n'akwata n'agula smile shadow oba yammeka naye neerabisa obulungi omwami yakuleseeka wenna otuuya netuyanya ogamba olina mufaako biki naye ate agenda okujja era okyabuguutana tonnamala mirimu naye ate nendabika nga tolabika bulungi. So we have to prepare ourselves. Omusajja nekyamwagaza okusooka nga tannamanya byonna mpisa and so on. Ekyasooka omukuba yali passport. Exactly. Woofaanana wano mu maaso kati woobeera nga bino biweddeko ate woomanyira omuntu abakyala tulina intendence n'olowooza oyo wange namala wuyo omuvumye wuyo okoze eki kati ate n'empisa neesiiwuuka.
nomala teweefaako kwegamba akomyawo olutulo oluusi akulimbye balina zi conference balina bikikumbe aliwaani waka saidi ki yeewala kujja nga mufaananidde mwannyinaze bino eno mbusimanyi ebyedda bye bagambanga mbusimanyi munaaba amazzi g'omuntamu simanya biki ebintu ebyo yes bisobola okukola naye ate tojja wunya bulungi. We need this scent. Omusajja akutuuka gaba naawe wunyanga egundi chocolate abayagala kulya buli naye obeere ng'owunya ekicungwa. Yes, ekicungwa kirungi kisooseeyo womala ekisoosayo ki lemon then sembyayo ka deodorant. Deodorant buviira ddala okuva ku mutwalo gumu wakikuza emmeeza tofisaayo ofune ka deodorant abo tebajja kukyawa. Nze badde ebyo bye ngamba abakyala naye tubaagala nnyo. Well, nze siri mufumbo naye nsinga kwogera ku kintu kwefaako. Mw'obalabye omuntu ng'alina makeup nga ffe mutulaba wano mugenda tuyita ebintu byonna ebitanyuma. Omuntu eyeekoze ku bamuyita malaaya, omuntu eyeekoze ku bamuyita kibba basajja. No, twekolerako abaami be tulina era nabo bamala azabudde mu kwekolako kubanga tetuli singo wano tewali ali singo. How will I have a man? Bano balina abaami baabwe so twekolerako abaami baffe n'okubakomera mu kitiibwa ekyo nti oli bw'akula agamba yoyo mukyala wa, you understand, nafuna that respect. So mulekera okwegambisa mukama bwe yatukola bwati mukama ayamba yeyambye bweweekola kajja kuleetera omwami akujaamu bw'oteekolako agenda kuwa omwami atakujaamu otandika gamba tulina ebisiraani batukolimira kumbe gwe ateefuddeko lipstick muzigule oba twagala lipstick gula lip balm ne kaipensi ate bwa 1000 si bwa 1000 bwa 1000 mwekoleko mubire naye kati nze hawla HK ngenda kwogera ku kintu ky'obuyonjo wansi eyo. We're going to be talking about knickers bannange bakyala. How many times do you steam your passports? Actually, many women don't know how to do it and they don't know it at all here, but I do. Abakyala tuyige okusteaminga passport zaffe mumanyi kyentegeeza. When the passport is clean, it's going to take you places. Tojja koma Uganda ogenda la passport yeno nga nnyonjo ng'ekututte mu bifo by'otamanyi. So steaming funa bucket gende na kasero ogule nniimu ogule emicungwa ogule garlic ogule enanasi all those good fruits ezivaamu ssente ennungi obifumbe omala obifumba amazzi ago gatuuleko eddakiika zo nga 3 ng'otudde tulanga oli ku ssimu ekinyuma nnyo you see the feeling it's everything. Neddadi ajja kugamba ku luno mpulirawo ekyenjawulo oli muyonjo. Ekintu ekyokubiri, how many times do you change your knickers? Obuntu bwaffe buno obw'omuntu obukyusa bbanga ki? Abantu mugula obuntu obwo ne mubeera nabwo okumala emyaka ne kaddugala ne kakaddiwa naye nga gwo gakwenfiira gye buli bwa layisi every after I think 2 months or 5 months tukyuse empale zino tuguleyo empale endala. Ekirala ku mpale ekinjagala okwogeraku nammwe abaami bokisa zaffe zino muyige okuzigolola kubanga abaami bano bali single naye abakyala bali abayitaayitayo. At least babewe badobbi bamanyi okusuulayo ewa dobbi engoyi badobbi tebayoza boxers naye simanyi ffenna abo tebagala ssente nze kankole bizinensi y'obupalo tebuwozeekanga sibuwo naye nga abakyala n'abaami tukole ekintu kimu buli lunaku olwa Sunday kuba these other days tuba busy so what you do on a Sunday it's purely cleaning your house and yourself. So obuntu bwaffe buno obw'omunda bubokisa n'obupale bw'abakyala bwoze mwabakuuma empale okumala wiiki buli n'okajjamu n'oteeka mu baketi n'enkya naluli kati ezo ziba ziddugala ziba zina bacteria so how do you do oba toyagadde zisuula nga tolina ssente ziteeke mazzi agookya kati zifumbe ne omo n'enniimu oba akalimaawa bw'omala ozifumba zooze eraga abantu nti oli muyonjo ziteeke ku waya swi naffe abakyala tetukyagala basajja bambi bacaafu n'ojjamu ogenda wennamulongoosa ne kali ke balongoosa nga kika mu nsonyiwe naye badde nnokoogera tweyanziza naye bw'omala ekyo empale zino tuzigolole
buy a box for your knickers and boxers bw'omala bupange ng'olinga apanga passport because ye passport y'endala yeekuuma passport eri entuufu babwoza nze batya nkugambye nsobola okukola bizinesi eyo oba ali eyo asobola okukola bizinesi eyo kubanga nze nina already teweetaaga kakunyanga gwe osobola okugula washing machine za 2.5 or less naye gye mmanyi obukubamu ate bakola abantu okubyemu bw'abangi kwata okubamu butwala 7 kg okubamu n'ogolola n'obubawa siraba lwaki laundry eba esobola okugaana boxers naye ate era bannage yadde technology vasha lwaki mba nkwata boxa negiwa mu laundry nga nsobola okwoza eyabba wange waki nga ye tagikunya tuba tulaga abantu b'ebweru nti tetulina budde bwoza bwa munda buli omu katonda nedda buli omu katonda yamutonda mu ngeri ye ayinza okuba talina budde ng'ajja kukunya ate waneeno wagube okiwulira mu mwezi ogu gumu okitegeera nga yajja kukunya bambi eno agenda okugyayo kilastic kya Calvin Klein kyaguba so musaasire abasajja situ oba balinayo disposable pants ate abakyala nga tuzirina so bwe baba bakoze jjukira ebipale byabwe biba ebyo bibokisa biwanvu biringanga zino feze twambala eziriko kati bu riotard obutegeera kati kiba kinene I think omuntu nga yakoze asobola okukola business ze nnyinzo ga buli kamu kammekaawo ante bagakoze muzireete tuzibooleze muzireete muzijjemu that's a very good business advice girete njiwe vasha eyo njiwadde tip omuntu ali okubanga nze nina business naye omuntu yatandise kyayeka asobola okukola so we're going to be introducing this actually it is a new segment egenda kugwa mu tips naye ngenda kuba ndeeta abakyala n'abaami abali eyo tujja kuba tubaleeta twogereko mu bantu kuba nalabye nti otusharinga obuntu buno ku Facebook mubaamu abatatutegeera which is okay temuna tutegeera nnyo naye ate mubaamu bekiyamba so tugenda kuba tuyeta engagements zino moso with Vasha nja kubeera naye nnyo nga tubabuulirira tujja leeta abaami that has been it for the beauty health and fashion tips let me come back